kyensinga okwagala mu Baasi Dunia obwavu bukutunza bibyo mu nju obuwone ng'ate agula yatunze enju eno enseetabusi abaafa ne kabataana ne bakyusa obuufu bazingula kirengugu bakoleki baviire ekibabu omusajja yagenda emagombe nga mukaaba amaziga ti bannanga atufuddeko nnyo n'amala akomawo bw'ati kanzireyo yaddeko kanzireyo gye mbadde kati nze ebyo ebigambo byokka ne bw'otayongerezaako birala nze luba luwedde olwange olwa Baasi Dunia luggwa bweru mwezo layini zokka olwange we luggwa biri ebirala era bw'oba obadde olukuba n'osaliraawo oba nkoze bubi nnyo kubanga bye bigambo nze bisinga okunnyumira mu luyimba naye mwami Diploko yali annyumiza oluyimba olwo anti lwakwatibwa ku Dipe awo ku Kampala Road kakati mbu oluyimba olwo bwe lukwatibwa bwe luti mwami Dipe yali agenze Bungereza yo omwaka agujjukira kubanga okutandika okukwata ennyo mu matu g'abantu 93 era basudde yawangula wano mu Uganda ng'oluyimba olusinze kakati ye yali agenze Bungereza yali musajja alinamu ku kasente ne bamukubira akasimu ne bamugamba omusajja basudde ali wano akwata oluyimba baluyita Baasi Dunia naye lutumazeeko ebyewungula tetuluwuliranga nako lutumazeeko ebyewungula omusajja ali kuyimba ebigambo alombojja ebigambo kati ye mwami Diploko amawulire g'oluyimba gamusanga Bungereza nti waliwo oluyimba oluli okukwatibwa wano luyitibwa Baasi Dunia mu studio ye mu studio ye mwami William Mukasa yamubuulira yali musajja asobola okuba n'essimu mu 93 oyo mwami Diploko ngero osobola communicatinga naye mu mwaka ogwo yali w'amaanyi yali mugagga ddala yali musajja w'amaanyi so lwe luyimba olwo lujja bwe lutyo oziraba nti zaalimu obuyiiya bw'amaanyi naye Uganda tulina obuzibu bumu nti munnange ennyimba ez'obuyiiya abantu baziwa obudde butono abantu bagamba olumu oli agamba nti oluyimba olwo lwakikadde kyokka awoza lwakikadde ng'eyaluyimba nga bonaga nti Walumbezaaya wakikadde ng'ate nga baluyimbira oli yali mu 20 yaluyimba yalina emyaka 22 ate luba luti olw'ekikadde gw'olina emyaka 4 ogamba oluyimba lwakikadde naye kaluyiiya mwennyini yalina 22 kati ku mwembi ani aba alimba goba olimba nga goba olimba kale tubalamusiza tubaniriza nate mu episode yaffe eno The Golden Legendary bye twogera abantu abo ebintu ebyo bye bakola olugendo olwo omukululo rigase of a legend omukululo gwe baleka n'ebintu ebirala bingi nnyo kyonna ky'osobola okukiyita tuline Smart Kiwuwa gwe tubeera naye nga twogera ebintu nga bwe bitambula ssebo ne leero tukwaniriza nate nange nsanyusa okukusanga nge nkuyegezi kyakuyegezi kituufu zirinako omusango bitambula bitya tuwatanya ensinga bwenjiraba ndowooza nammwe mugiraba tugiraba byanjawulo tebugaana kukya era tebugaana kuziba Baganda ndowooza bebagamba simanyi wadde olinaki bo tebugaana kukya butereevu bukya ne buziba ne tandika olunaku olulala ebizibu obinyumya misana na kiro bo obudde busigala bukyatambula embeera ekutambulidde etya abantu nno ebigambo babyaniriza bigambo byetwogera ebimu babadde baludde era mmanyi nti ebibuuzo bajja kuba bateekako mpolampola tujja kuba tubaanukula tujja kuba tubiddamu bannyabo ne bassebo ebigambo bino abantu tebaagala kubifuna balwawo bambi okubifuna ate abasinga bwe baba babyogera bangi nga babyogera with emotions nga ebigambo bino bw'oba obyogera olina okubeera wakati ng'olulimi ng'oyogera ku ekyo ekyaliwo naye nga toteekamu feeling nti mpagira ono oba mpagira aliwa bw'okiteekamu feeling era ojja kwekanga nga obyogedde bulala ojja kubanga olina gw'oyagala owunzikire eyo na biki kati ate nze mbyogera nga siteekamu feeling mbyogera nga njogera ku ekyo ekyaliwo twogere entalo obukuubagano, ebigambo ebikaawu, ebisongovu ng'olukatu.
ebyali wakati wa Livingstone Kasozi ne basudde kitegeeza nti olukoba tuluzaayo nga Kafeera amaze okubaawukanako basigadde bwabameka bwababiri Kasozi ne basudde betugenda okutunuulira olwaleero abaali basigadde ababiri abaali ab'omukwanira nga basudde akkiriza nti nno Kasozi yali mpagiruwaga mu lugendo lwe omuzungu wabuuliza nti what went wrong bigambo ebimu tusobola obutabimanya nnyo kubanga bo bayinza okuba nga baalina oba ebyabwe ebikusike omanyi ekinusu kino buli omu asobola okukiraba okusinziza oludda gyakirabidde naye nina eggulire lye nnina omanyi okuva edda amawulire ago gaagala nnyo ebintu bino ebyononese oba tubiyite ebiyiise omuntu singa bagamba nti embwa yalumye omuntu tegaba mawulire naye ate omuntu bwagiruma kubanga omuntu tateekeddwa kuluma ki mbwa kakati mu mawulire ago waliwo olupapula era luno olwabukedde olwo ndowooza lwali ebiseera ebyo oba lwakajja lwakuba amawulire oluvannyuma lwa Livingstone Kasozi okuddiza basudde oluyimba peegi eyo eyeggulire eyo nkyagirina era bwe naakebera mu akayivu yange nja kugikulagako nga bagamba Kasozi addiza basudde omuliro gwe gwali omuki omutwe gwe gwali omutwe Kasozi addiza basudde omuliro ne batunda nnyo kakati competition yaabwe eyo n'entalo zaabwe yali mbi naye ate yali nnungi yabayamba okubeera nga basigala webali nga bakyatunda ki ebintu byabwe kakati ebbanga lye baali bonna wano mu Lukwata nga bakola babiri Kafeera abavuddemu ali ya 92 bo basigadde bakyali baki bakyali babiri balina emirimu gyabwe gye bakolanga bombi ababiri naye ndowooza babangawo ne bye batakkaanyaako ng'ono bwagamba kino oli takikkaanyaako buki bulungi kyekiri kye nakugamba mu ntandikwa nti empologoma bwe ziba nnyingi ez'amaanyi nga ziri wamu nakyo kyaki kyabulabe ddala kakati muganda waabwe oli Katende amaze okufa bw'amala okufa bano basigaddewo babiri bwe basigala ababiri Katende ki Katende Moses Katende we baali ba directors abalukwata kati bano basigaddewo babiri ono first in command Livingstone Kasozi definitely kati basudde afuuse second in command yalinga era kyenkana ndowooza mu lulimi olwangu tujja naye muyita director kubanga olwedda ate yali awaali ku lusegere we bali ababiri ndowooza batandika ebyabwe ebyo ebyobutakkaanya ebyo ebiseera ebisinga ebintu ng'ebyo mu bizinensi bitera kuva nno ku nsonga olusi ziba ntono basobola okuva ku ngabana yaabwe wetabangabana baba bakyala bibiri bye bisinga okutabula embeera biba bakyala biba n'okugamba nti nze nga nkola nnyo nfuna katono nga afuna okunsinga ebyo bwe bityo bitera okubatabula kati biteekwa okuba nga issues ezo nga ze z'abatabula abameka ababiri nti kino gundi lwaki afuna bwekiti ne bwekiti je lwaki nkola nga gundi akola kitono kubanga ebiseera ebisingera bwe weegendereza ebyo ebibiina bw'ojja ng'onoonya hisitole waabyo oli ajja kugamba ffe tuba tuyimba kagundi ye tazze agenze gindi naye bwe tunaaba tutuuka mu kugabana ajja kufa ng'abanja omutemu ate ng'oluusi naye oluusi oyinza okwekanga ng'oluusi naye ate mutuufu kubanga musobola okuba nga mugenza okuyimba nga ye tazze ng'ebyuma ate okubiyimbirwako nga bibye nga ye yabigula nabyo tebiteekebwawo oyinza okwekanga nga ye tazze kuyimba ng'oba n'ennyimba ze muyimba ye yakola ki yaziwandiika nga naye alina kale kyakola kubanga omuntu we mutuuka ne muyimba nga bw'olaba oba tugeze Eagles mutuuka ne mukuba hiiti mwenna ne mufuuka bize nga mwami Lutaaya gy'agenze asobola okugasaayo ng'ali atya ng'ali omu
nga ne mwami Mayinja gyakutte nga naye agattako ne mwami Ssemakula bw'agenda obwomu kiba kimala. Kati eyo moment nayo gyeri mu music nga usina mu music mu business nga buli omu wakutte akola ki nga yetengerera. Kakati buno obuvunaanyizibwa buno obujja mu mirimu obwo butera okwawula abantu. Owenjogera embi ayinza n'okubuyita obunafu nti gundi mutuuka ne mutandika n'okufuna ssente oli n'akugamba leero siibeerewo ngenda okulaba mupiira gwa Arsenal ngenda Bungereza. Kati ate nga mwatimba ebipande nga naye kwali olowooza n'omulala agenda kugamba ati tekimuyisa bulungi agayibwe tutegese ebigundi ate munnaffe lwafuuse bize. Kati olw'okuba nti protocol yammwe egamba director mu kibiina buli director anaafunanga ssente bweziti naawe kikunyizaamu. Kati bateeka okuba ng'ensonga ezifaanana bwe zityo ze zaagenda zibaawula ababiri ne batandika okulaba nga tebakkaanya. Kati ne batandika ne bayimba ennyimba bwe batuuka olwo mu 1992 nkugambye Moses Katenda afudde. Kigambibwa nti ono Livingstone Kasozi yafunamu obutakkaanya ne mukyala Katende gwe bayita Sise Nakku. Kati nga naye awuliranga ebitakyatambula buki ngane awulira ebikyatambula Kasozi nga ndowooza naye awuliranga omuntu atakyasobola oba kutambula na Nakku ono bulungi nnyo. Kati basudde bwamugambira nti agenda kukola ekibiina era bwe baali bagenda okukola ekibiina kino abantu abasinga tebakyogera bagenda babiri. Kabuladda ogenda mu Kabuladda bagenda okuva mu Lukwata yesebo balekamu Sise Nakku bagenda babiri. Kino kyo katukkirize tugaane abasajja abo baali ba mukwano era kino nno kankikubuulire omulala nayinza obutakikugamba. Bw'owuliranga omusajja ng'akugamba nti omukazi oyo namukyawa nnyo aba yamwagala nnyo. Oba otegeera kye nkugamba? Bwaga nti nakyawa nnyo omusajja oyo omukazi oyo saagala na kumulabako manya nti ate okwagala yamwagala nnyo. Kati okukyawa kubeera tayimuzi tu. Kyova owulira nti basudde ne Kasozi bakyawagana nnyo bayagalana nnyo yeyo yokka fakita eyabaleetera okuyomba ennyo kubanga baali bamukwano yali amanyi munne ndya n'ensula nga balina moments ezibagatta nnyingi nagamba abakola kino gundi n'akola kino baali baluganda nnyo kubanga bw'obatunuulira Kasozi yali talina mwana wa bulenzi. Omwana oyo gwe bayita Sserwanga azze luvannyuma ne mu kiraamo yamussaamu n'agamba walibaawo aliyinza okujja naye bwe baatandika okukola emirimu gyabwe mu mwaka ogw'ekinaana kikyogamba nti nno omwana wa Kasozi omulenzi azze luvannyuma omulala omulenzi omukulu gwe bayita Sserwanga yamussa mu kiraamo nti waliwaawo alijja azze kitaawe yafadde. Ate Ligani mwana muto azaalibwa oyo mukyala Namanda. Kakati kankulage nti abasajja abo bakyawagana kubanga baali ba mukwano. Mu mwaka gwa 1988 nga bakola bonna bazaala omwana bamuyita Franka Sserunjogi mutabani wa Hamadi Basudde. Bwe bazaala omwana oyo bakaayana bombi bameka babiri. Kati Kasozi agamba omwana ono ye Livingstone kubanga gwe tusoose okuzaala ow'obulenzi nga tuli mu mulimu gwaffe buno tukola ffenna. N'olwekyo olw'okuba nze sirina mwana mulenzi omwana ono yaani Livingstone Kasozi. Ne babeeraawo nga erinnya bali awo bakyalikubaganyizaako ebirowoozo. Jjukira yafunye eddaliri erya Sserunjogi yali tannalifuna naye bakyakaayana banoonya erinnya bakyakaayana. Tukoze tutya naye ng'omwana Basudde yamuzadde omwana wa Basudde Kasozi amutuumye lirye omwana ono ye Livingstone lyerinnya lye eryaki ery'eddiini gwe tuzadde nga tuli mu mulimu gwaffe ameka mu lugendo lwaffe luno. Kakati Basudde kyava amugamba naye erinnya Livingstone terijjaayo nnyo kifaananyi kyoyogerako tumutuume gy'agenda.
era omwana oyo ye gyagenda omusajja gyagenda gyasanga banne omwana oyo Franka Sserunjo erinnya lye gyagenda naye jjukira likubaganyizibwako birowoozo bano abameka bakitaawo ababiri ab'omukwano ono agamba ye Livingstone oli agamba ye gyagenda okusinziira ku kyonnyonnyodde erinnya ettuufu libeere gyagenda ne bamutuuma gyagenda era bayiiyaawo awo erinnya eddala era bombi abo nga bali babiri Mutaka Bey gyagenda Mutaka Bey ago mannya g'oyo mwana nti gyagenda Mutaka Bey Franka ne balina gye baalijja ne bamugattako liri ery'ekika nti ye Sserunjogi abantu abo ababiri okusinziira bw'omanya sitole eyo olaba nti baali bamukwano bayagalana nnyo kati kitegeeza nti bwe muba ab'omukwano ennyo bw'oba ne mukyalawo gw'obadde oyagala ennyo bwe mufuna disappointment kikunyiiza nnyo era abo abantu abasinga we bava okunywa obutwa we bava ne banywa obutwa kyova olaba nti nze ku sitole y'abano abantu ababiri Kasozi ne Basudde sirinaako gwe nnenya sinenya ono nti lwaki wakola ono bwoti noono simunenya lwaki munno wamukola bwoti because kyemmanyi nti bonna ekyabasumbuwa gwali mukwano mungi buli omu gwe yalina kwani ku munne baali ba Luganda ddala ne bakaayana awo ng'ekibakaayanya nze fakiti eyange ekibakaayanya luki ekibakaayanya mukwano guno omungi era ogwo omukwano ogwabasobozesa n'okugenda bonna ate mu Kabuladda bava mu Lukwata bayingira Kabuladda bameka babiri abo abantu baali ba mukwano ogugenze ewala ne babeerayo ennyimba ne zitandika okufuluma olwa nnimiro y'okubuganga we lufulumira ennimiro lwe lutandika Kalumanywera lwe lutandika olwo Kalumanywera ennimiro kitegeeza nti Basudde yali alina obunyigirize bw'ayitamu naye nga tabwogera era ennimiro y'okubuganga luyimbibwa mu Kabuladda ng'era bakola bonna ne luyimbibwa era bw'olwetegereza obulungi luyimba ku byakukola bino ebya bulijjo nga terwataakinga muntu kizibu nnyo omuntu okutunuulira amakulu ag'ebuziba tuleka kiri soosi y'okuluwandiika ne tudda ku kyerutegeeza kubanga lwo kyerutegeeza terutegeeza Kasozi lutegeeza bintu byakukola weewaawo lulina kwe lwasimbuka nga bw'onaaba obala ekibalo ky'okubala n'ogamba fomula enfunisiza bbiri evuddewa nti yavudde eno ffe ansa twagala eno bbiri gy'oba ofunye mu fomula eri kaakati ekyaleeta oluyimba naye nga wadde aba tamwatudde naye mu luyimba akulaga nti alina munne gw'ayogerako baava eyo balina obutakkaanya bwabwe awo kati ne bayomba kaakati abamu bagamba waliwo sitole endala egamba nti okumanyi nti olw'okuba nti nno yali ono Kasozi yali stage manager ng'ayinza n'oluteekateeka tunaaluyimba tutya ku stage tunaaluzannya tutya tunaakola biki naye nga kino kyateekateeka kimunyumira alaba ng'ekyogera ku mbeera y'okukola eya bulijjo era nga naawe bw'okiwulira naye abantu ababiri abaali ab'omukwano bakola bitya naye ng'eringa ebuulirira nga naawe era bw'onaakola ki bw'onaakiwulira kakati abamu bagamba mbu baba bali mu kuyimba eyo ewaabwe saidi abamu bali mukono gurupu emu eya Kabuladda ndowooza eri mukono ate Lukwata eno gundi kulabako eri Lugazi kati oba baali mukono awo Kafeero ng'ali Lugazi kati Kafeero aba ayita tannatuuka kuyimba ate n'alaba Kasozi eno n'amugamba yiyi ate oli eno olwo ali eri ku kivulu kya Kasozi ali eyo ali mu bibye yetambulira mu bibye n'agamba ate nga muli eri lwaki toli eri ne munno kaakati mu ngeri ndowoozeeyo n'amugamba yi naye wamma Basudde kye yagamba kituufu
toyagala kukola tokyakola bulungi ndowooza ennaku zino lwaki tokola munna complaininga mu ngeri ndowooza ey'okusaagirirako n'amugamba wamma kyava yayimba nti omunafu alya nnyo kati ng'ono takyayaga ndowooza ng'akola naye nga kiri kye nkugambye nti ebintu ebimu wabeerawo factors ezibireeta nti muli b'amaanyi ndi bize mu kino kati wamma kyava yayimba nti nno omunafu alya nnyo wategeera nti ono obuyimba bujjo lwe batambuza luli kunze luyimbibwa kunze ate omusajja ono nga anjooze nnyo kakati naddemu n'aluwuliriza yakubaawo ennyimba nnyingi era ng'asuulamuko ekigambo ekimu oba oliawo ekimusojja bakugamba nti yavaawo awo ng'obusungu bw'alina era lwe lunaku ndowooza era lwava mu kabuladda okuddayo okukola lukwata advanced ayiiya oluyimba olwo olwakazimba mu lumuli luyimba lwali lukambwe nnyo lwali lukaawu nnyo yavuma buli kiramu ekyali awo naye era nesisobola kumunenyako olwansonga kiri kyenkugambye omukwano gwabwe gwe balina baki ababiri kati ndowooza naye yawulira nga ali disappointed n'oli kakati ate nga n'oli naye awulira nga ali disappointed n'ono bali awo ab'omukwano babiri bakola ki buli omu lwaki onkoze bwoti mu ngeri eyo ey'okwesojjasojja kati yagenda ng'ekimututte si kwetaaga oba nakukweka kyayimba ye yajja emundu yaleeta direct nga azze kuyomba ng'obusungu bukoze eki bumukwatidde mukwano gwange nanyimbako nampita omunafu nagamba nti nakoze buli kimu abisse ennimiro nga nze ndya buli ebbanga lyonna n'agenda n'ayimba oluyimba olwo lugulibwa omukwano gwe yafa baamuyitanga HK Hassan Kasule nga lw'amaanyi nnyo lwatandika n'amaanyi kazimba mu lumuli nga lulina amaanyi gali waggulu eri nga bw'okiwulira era wewava luli olupapula lwenkugambye nti nja lukuwa olwakubwa bukedde lwe yakubwa era yateekako ebifaananyi bibiri Kasozi ayanukudde basudde bayomba bukedde newandiika nga bannamawulire era bwe mutera okuwandiika ne mwongeramu awo bye mwongedde abantu basobola okukola ki kitegeeza nti oluyimba lufulumye ebirutunda weebiri ne mu bukedde lutuuse Kasozi ayanukudde basudde era bayomba kakati awo oluyimba bwe luluwulizibwa basudde n'aluwulira oluyimba ne lumubeerera lubi nnyo ne lumuyisa bubi nnyo ne lumunyiiza bwe lumunyiiza n'agenda ewa mukama waabwe mwami Fred Sebatta n'agamba owulidde muganda wo bye yannyimbye bigambo byatokomose oluyimba lwe yannyimbye nga basudde obusungu bukoze eki bulinnye n'amugamba naye yaluyimbye naye bw'atajje luyimba kuki ku lediyo bwe batalujje ku ttundiro nange ngenda kumwanukulira muki mu luyimba nange ngenda kumwanukulira mu ndongo omwo kati bano muzeeyi Sebatta yalabanga ekigenda ewala era mwami Sebatta yagenda n'awulira mu luyimba yali aluwulidde n'anoonya Hassan Kasule bwe yatuuka yakugamba yatuuka n'agamba nga mukama w'abano n'amugamba mwami Kasule oluyimba lwe mwayimbye oluyimba lwa munno olwa Kasozi lwe yayimbye twaluwulidde naye lubi nnyo amulangidde okugeregeza lubi nnyo lukole ki luveeyo mwami Sebatta n'ayongerezaako nti bwe lutaaveeyo nange neegatta kuki kubasudde tuyimbe kakati mwami Hassan Kasule kwe kutuukirira Kasozi kati ndowooza era bugwe mukwano ogwo gwe baalina Kasozi ng'agamba luveeyo
abalufunako ne balufuna abatalufuna ne bakola ki ne batalufuna n'agamba luveeyo ku ttundiro olwo bamugesizi fire n'alujja ku ttundiro era mu kuyimba kwe kwonna teyaddamu yadde okwanukula oli ekigambo teyaddamu naye ate oli bambi ndowooza yali disappointed nnyo yalowooza ku luyimba ng'obusungu budda yasigala akyakola ki ye nga waakiri asuulayooko ekigambo ye nga ayimba lumu n'asuulayo oli ekigambo naye oli awo byakola ki webyakoma ye yakoma basudde mu buntu yalina obusungu bungi siyinza nnyo kumanya kyekikyoga nti obusungu buno buva ku mukwano gwe balina bwava ku mukwano gwe balina nkulaze factors nyingi ezikulaga nti bano abantu bayagalana ne mu nnyimba basudde Kasozi alina oluyimba baluyita muka kitange waliwo wayimbira n'agamba nti basudde n'antemyako nti emmotoka ya kitaawe esonze obawulira bayimba nnyo nga buli omu ayimba ku munne baali ba mukwano nti Kasozi okolerera ani gwe gy'oyiga onnywangako ku bbiya baali ba mukwano kati omukwano guno gwe gwabazaalira obuzibu gwe gwali gufudde gwe gwabazaalira obuzibu nze bwe ndowooza mu analysis yange ennyangu so ne babeeraawo ne bayomba okutandikiraawo okutuusa okuddiŋŋana nga bagenda okufa besinganako ku bivulu nga bali mu nnyomba ezo omu n'aweereza munne ekintu sisuubira ebivulu by'edda tebyali ebyawamu byali nga bitono ebibiina byagendanga eyo mu kyalo nti kulabako eri Masaka nemala emyezi ebiri nga teddaeri eyo kakati lukwata eri gindi kati munaasinkana mutya ku stage tebyalingawo bino ebintu bino nno bizze abo bamwami Ssenkuuge ebyo ebintu ebyo ebyawamu abo be babitandiikiriza kimanyi kigunda kya biki kigunda ky'omwaka ekyasimba awo ebyokuŋŋaanya abantu bangi ebyo si byadda biri byabeeranga gurupu nti gurupu ya gundi egenda gindi era kyabanga kizibu nnyo edda okuyimba ng'oli bw'omu kyabanga kya kibiina nga mulimu ng'abangi kubanga mugenda mu ttuwa nga muyimba bangi yabwe kityo bwe kyali kale bwe tutambula abanyabo ne bassebo nze Sesanga batte tukyatambula ne bwana Smart ono twogera olwali tutunuulidde enkwatagana n'enjawukana eya mukulu Helman Basudde awo Mulemirembe ne Livingstone Kasozi ow'e Kyabbogo mu Masaka essaawa eno kati bali Lwengo Kyabbogo kati bali Lwengo abantu bano bino byonna bigenda mu maaso saako zino waliwo abantu abeegatta ku ntalo nga bwe tuwulidde wali nti mukadde waffe Sebata agenda ewa HK amugamba mutajjayo luyimba negatta mu lutalo waliwo abayimbi abeegatta mu lutalo olwabasudde ne Kasozi kubanga ennaku zino emmundu wogikubira nange ndi wano tutwalize wano tuli mu Iraq tuli mu Iran na Palestina of course ebaayo abawagirira eri ng'abantu bwe banaalwana nti mukube buli omu sayidi gy'abaagwa aba awagira naye ate oli muto waabwe ate ye yali talina sayidi gy'awagira gundi Kafeero ye yali awo nga lulimi nga talina sayidi gy'agamba nti nno mpagire eno wabula nga ye era olunaku lwe bagamba nti bakkaanye ndowooza olunaku olukyasinza omusanyusa kubanga ye yali abamanyi era yali amanyi nti mikwano gyabwe so eteeka okuba nga yalingayo abawagira buli nti mpagira ono mpagira oli naye olutalo lwabatambuza era ne luleeta layifu mu kisaawe ky'okuyimba bano bano abaliwo bano abasatu abana bye bayombye Basudde ali mukwano gw'eddala kyokka nga ne Kasozi yali mukwano gwe bonna baali mikwano gye so yali talina weyeegatta naye bano abalala ndowooza bawagirira eyo era tojja kuwulira luyimba nti ono n'ayimbirako Kasozi oli n'ayimbirako Basudde teruliiyo bo balwana ntalo babaleka balwana empologoma ebbiri zisinkane era ne mwami Sebata okwogera ekyo yali ateesa yali nga ye omukulembeze yali jjasi ayagala kuggyawo luno oluyimba okuteekamu embeera eno onamanya nti singa Basudde yeegatta ne Sebata Kasozi babulire mu ttaka baali bakuyomba kufiirawo ko ye n'agamba oluyimba lukole ki luveeyo kozi ennimiro y'okubuganga erina paati ey'okubiri oba yakoleemu yakoleemu yeyo ennimiro y'okubuganga
Okay. Ebintu bino abasajja bano bebayima okuona ddala basudde. Nagano kikubuuza kasozi. Yabanga reality. Obana balukanga engero. Ebisinga walingawo engero n'ebyaddala. Kubanga bwogenda Masaka eyo ng'onoonyereza ku basudde. Bajja kugamba nti yayimbanga nnyo ebintu ebyetoolodde awo Masaka. N'ennyimba nnyingi ezitaafuluma. Ng'ono bw'akola omusango, bw'abaako kyakola ekitali kirungi basudde yakiyimbangako. Era ojja kwekangaza ezimu ndowooza ku factors ezaamuleetera abantu b'oku kyalo mukolako obujja. Naye olumu naliko nga mpulira oluyimba olw'eggwala ly'e Busega, nga mpulira we lwava okuyiyizibwa oluli ku teepu eyasembayo. Teepu yennyini yagituuma eggwala. Eggwala. Kati oluyimba olwo yali mboozi kalisoliiso programu eno ya kalisoliiso. CBS yali olwo ebaddewo omwaka kubanga yali etandise 96. Kakati baba bali ku CBS okwo. Ne wabeerawo ne banyumya story efaanana bwetyo nga omwami Abe Kato nga banyumya ku story yali Naabu nga banyumya ku story eyaguddewo ng'efaanana bwetyo. Kati nga mwami basudde oyo balina gye bagenda ne mutowe Sserunjogi. Kakati bw'awulira nga banyumya ku kasitooli ako ne kamukwata omubabiro n'agamba Tomu egundi ezze oluyimba luzze. Era awo gye baali bagenda mu mmotoka basudde yagirekera Tomu avuge. Basudde watandikira okureetinga oluyimba nga luvamu eri programu gye baali mu Kalisoliiso. Kakati ebisinga waliwo stories ezaabanga entuufu ne wabeerawo nga oluusi aziwuliddeko abamu bayimbanga ze bawuliddeko. Ekyali mu ssabo. Oluyimba ekyali mu ssabo. Bagamba nti basudde yali nnyo amasabo. Nti era eyo story yaliyo byali bituufu. Simanyi nnyo naye nga bibeerayo mu masabo. Abantu abasinga bigenze bikyuka kati ate bidda. Abantu abasinga bamasabo nnyo ogutali musango. Nze buno bwe ndowooza kubanga buli muntu alina endowooza ye. Kakati abantu abasinga era mu bulamu okubaako wanywerera akola ebintu ebirala bingi. Basudde ku myaka gye yali tasobola kubanga tatuukangako mu ssabo. Lwaki kandi ku myaka gye yali akuze nnyo? Ne bw'aba yali takuze nnyo. Gundi mwe yali society ne mu mirembe egyo ku myaka gy'abasudde basudde si wa 58 okuzaalibwa. Yali tasobola kubeerawo egyo emyaka gye yali wa 3 mu 8 mu 9 nga tagenzeeko mu ssabo. Kyali nnyo ekitasoboka. Ebiseera ebyo kyali tekisoboka kubanga enzikiriza ezaali ennyo ez'amaanyi ebiseera ebyo abantu bazigendangamu naye ng'ate we balina amasabo gaabwe. Enzikiriza eno ey'ekirokole yatutumuka nnyo myaka gino. Wali yali etandika butandisi nga tubayita babiwempa. Abo be bajja ennyo n'embeera ezigamba essabo tuwalana liwalane. Naye bali eddiini ziri booze tutegereza ezasooka. Bo baabeerangawo ng'omusajja wano leero ava ku church n'amala agende ku church n'akuma ebyoto. Era ne church wali ng'emumanyi. Kakati ku myaka gya Hamani basudde yali tasobola kubeerawo nga tamanyi bifa mu ssabo. So yalowooza ekintu ekiyinza okubeera mu ssabo. N'okukiraba ayinza okuba nga yakiraba. N'okukiraba abo abayimbi bayimba nnyo ku bye balabye. Abayimbi balinga bannamawulire. Era omuyimbi tomalaga munyumiza ebintu. Ojja kwesanga ng'oli ku Serena. Nga bakuyimbyeko nga gwe batimbye bafune sente za bwereere. So ateekwa okubanga alina gye yakirabako. Bwe ndowooza obanga yakiwulira oli n'amunyumiza kati nga kiri ekyakaliisoliiso nti awulidde story ye n'ayongeramu ebigambo ebiriikiriza okutwala n'aluliikiriza ne luba luyimba lulungi ne lusigala nga luyimba lw'amaanyi ne gye buli kubanga bibeerayo bibaayo. Gwe kubamu akafaananyi omusawo ono ow'ekinnansi ali okubajjanjaba mmwe ababiri
nga gwe oyagala kuloga gundi nga n'oli gwoyagala okulogera naye azze naawe akulogera awo naga nti ate okumanya nze njagala omuloge n'abaana nabo balogere n'obugaga nti kekikutte ku baana nedda kati n'ogamba ono omusajja kuba n'ababiri agenda kuwaanya eddagala anaasinga essente nnyingi aba awangudde kati ebyo bibeerayo ateeka okuba nga yabiyimba abimanyi era nga yabirabako. Waliwo oluyimba olulala ndoza Bass Dunia abantu waliwo ennyimba z'abasudde z'owulira n'owulira obuyiiya obw'ekika ekyawaggulu oluyimba Bass Dunia ekiwuka ekyagwa mu ntamu olwo ekyali mu ssabo ndoza n'ennimiro y'okubuganga ennyimba ezo nnya n'endala nnyingi naye ezennya obuyiiya obwazirimu bwali bwanjawulo bwali bw'amaanyi nnyo kubanga nze kyensinga okwagala mu Bass Dunia obwavu bukutunza bibyo mu nju obuwone ng'ate agula yatunze enju eno enseetabusi abaafa ne kabataana ne bakyusa obuufu bazingula kirengugu bakoleki baviire ekibabu omusajja yagenda emagombe nga mukaaba amaziga ti bannanga atufuddeko nnyo n'amala akomawo bw'ati kanzireyo yaddeko kanzireyo gye mbadde kati nze ebyo ebigambo byokka ne bw'otayongerezaako birala nze luba luwedde olwange olwa Bass Dunia luggwa bweru mwezo layini zokka olwange we luggwa biri ebirala era bw'oba obadde olukuba n'osalira awo oba okoze bubi nnyo kubanga bye bigambo nze bisinga okunyumira mu luyimba naye mwami Diploko yali annyumiza oluyimba olwo anti lwakwatibwa ku Dipe awo ku Kampala Road kakati mbu oluyimba olwo bwe lukwatibwa bwe luti mwami Dipe yali agenze Bungereza yo omwaka agujjukira kubanga okutandika okukwata ennyo mu matu g'abantu 93 era basudde yawangula wano mu Uganda ng'oluyimba olusinze kakati ye yali agenze Bungereza yali musajja alinamuko kasente ne bamukubira akasimu ne bamugamba omusajja basudde ali wano akwata oluyimba baluyita Bass Dunia naye lutumazeeko ebyewungula tetuluwuliranga nako lutumazeeko ebyewungula omusajja ali kuyimba ebigambo alombojja ebigambo kati ye mwami Diploko amawulire g'oluyimba gamusanga Bungereza nti waliwo oluyimba oluli okukwatibwa wano luyitibwa Bass Dunia mu studio ye mu studio ye mwami William Mukasa yamubuulira yali musajja asobola okuba n'essimu mu 93 oyo mwami Diploko ngero osobola communicatinga naye mu mwaka ogwo yali w'amaanyi yali mugagga ddala yali musajja w'amaanyi so lwe luyimba olwo lujja bwe lutyo oziraba nti zaalimu obuyiiya bw'amaanyi naye Uganda tulina obuzibu bumu nti munnange ennyimba ez'obuyiiya abantu baziwa obudde butono abantu bagamba olumu oli agamba nti oluyimba olwo lwakikadde kyokka awoza lwakikadde ng'eyaluyimba nga bonaga nti Walumbezaaya wakikadde ng'ate nga baluyimbira oli yali mu 20 yaluyimba yalina emyaka 22 ate luba luti olw'ekikadde gw'olina emyaka 4 ogamba olaba lwakikadde naye kaluyiiya mwennyini yalina 22 kati ku mwembi ani aba alimba goba olimba nga goba olimba so oluyimba okuyiiya okwo kwali nnyo mu basudde yali ndowooza yali alowooza nnyo mu luzungu temubayita ba great thinkers yali alowooza nnyo ku bintu ebitali bimu nga abiyiiya yafokasinga nnyo ku nnyimba eziribeerawo kyova olaba nti nno ye abo abasajja bonna baalina amaanyi gaabwe naye ye amaanyi ge gaali nnyo ku compacti omanyi ffe nze nga nkubuulira mazima ewaffe tebaali nnyo bawagizi b'abasudde twalinayo bataata babiri taata lumu ne taata Kaleesubula abo nga abawagizi bennyo nnyo naye ng'abasinga obungi ate baali bawagira nnyo Muzeeyi Ssebattono Kasozi ne Kafeere naye basudde ffe yatuteegera ku myaka nze nja kubanga nzijukira n'etteepu ezo zennyini ezaabwe abasatu ng'oluyimba lw'abasudde we lutuuka ffe tuba twagala lukole ki luggwe bateeka ebirala
olulala lukole ki lunabeera tetunategeera obulungi naye bwe natuuka nenkula olwo mpezezza emyaka nga 17 gundi oyo yali nnyo musaale nze ennyimba za Hamani Basudde okuzitegeera nazitegeera nnyo ku Mulindwa Muwonge omugenzi nti bwe yabeera ku radio CBS yalinanga ekigambo kye yakozesanga kubanga nze nzijukira nnyo ekigambo kya nabbi kyatutumuka nnyo ku ye okusinga omuntu omulala yabeeranga ku radio ng'agamba bannange waliwo ne luno lwe mutaategeera n'akuba oluyimba lwa Basudde bwalukuba nentandika ng'okuwulira ku CBS okwo era nze ku CBS kwennyini kwenzijja okwagala ennyo ennyimba za Hamani Basudde nga nzijja azikuba nnyo ng'agamba ono yali nabbi ono gwe mutaategeera era erinnya eryo ne litandika nnyo Mulindwa Muwonge yamutuuma nabbi nze waliwo history omulala alaga nti neyo waliwo eyamulagulako ebyo nga yali faaza eyewaabwe naye nze ku kyenawulirako kyenawulira ennyo mu matu gange nga ntegeera Mulindwa Muwonge yakikozesanga ku CBS era wentandikira neŋŋamba bwe natandika okukula neŋŋamba kati era nze ntera okugamba abantu nina mukwano gwange bamuyita Kakinda Xavier yagamba nze Basudde nali simutegeera naye yanteegera mu bukulu buno era nze yamuteegera mu myaka yanteega nkuze bw'oli kula olinnoonya kati ne muzeeyi wange mwennyini Mwami Bosa yali simuwagizi nnyo wa Basudde naye ate bwe twagenda tugiraga gwe ennyimba z'omusajja nga zinyuma ng'ennyimba zinyuma okukamala ng'atandise ziwa obudde ng'atandise ndowooza nga bw'omanyira omuwagizi omuntu awagira Bebe Cool ayinza obutaba Bobi Wine budde ne bw'aba ng'alina kyayimbye ekyamakulu n'awagira Bobi Wine ayinza obutaba Bebe Cool kubanga omuntu akasajja akaliko kabeerawo ku mutima oba okoze eki kubanga omuwagizi wa Bobi Wine tasobola na kumanya nti Bebe Cool yayimba ku minzaani oba yayimbayo ku luyimba kamwako ennyimba bbiri z'ayina ebibyo biba tebimukwatako yagamba nze mpagira oli ono simwagala oli naye omuwagizi wa Bebe Cool ku Bobi Wine ajagamba Bobi Wine yayimba oluyimba olujerega Bebe Cool kati babeera awo bwe batyo omuwagizi yabeera atyo nti bwe musalawo kuwagira ono sifaayo kugamba nti nno oli ayimbye ekyo okugyako nze atawagira bayimbi kuba nze siwagira nze mpagira luyimba nze siwagira muyimbi gonoonya kye bayimbye sirina muyimbi gwe mpagira nze siyinza kugwa na muntu kati nze nyinza okuwagira ng'oyimbye Baasi Dunia enkya n'owemmula ate nga nze mba nkyali muwagizi nze mba nkuwagirako luyimba luno nze sirina muyimbi gwe mpagira bukya okuyimba kuno kubeerawo sirina muyimbi gwe mpagira abasajja bano lwaki bye bayimbako tebyaweebwa budde biseera ebyo waliwo oluyimba lwa Basudde bye twalaba e Bulaaya ng'akunyumiza engeri Bulaaya gye yali efaanana by then era mu kuyimba ndooza abayimbi abaagenda e Bulaaya ne badda wano ne batunyumiza ekibadde e Bulaaya Basudde Lord Fred Sebatta Kibijjigiri ne Kasozi naye Kasozi olwakasozi baluyita batya baluyita olugendo lwa Amerika ndooza ne Bobi Wine bwe yagenda e Bulaaya bwe yadda yayimba kambabuulire Bulaaya wanyuma nako yasiga kulabayo ti sanyu ebintu ebiwa vibe ndooza engeri emyaka bwe yali ne bye yali anyumiza abaali wano naye abasajja bali twogedde bana ekyali kyetwalabye e Bulaaya mu kudda wano baayogera bingi ne balabye ebintu ebiri development naddala Basudde ne Sebatta naye n'ayogera ekijjulo ky'e Bulaaya n'anokolayo ebintu ebyo naye tujja kugamba nti nno tebaabiwulira bagenda okubiwulirawo nga akaseera kayise nga wayise akaseera ekisooka marketing yali ntono era nga okuwaguza kamaketi aka akatono ne bakumanya kyali kyankizo nnyo ate ne language barrier nti olulimi lwe bayimbamu Oluganda biseera bino lubotodde nnyo mu bitundu ebirala bingi naye ebitundu ebimu zaalinga ntono kubanga bw'otunuulira teepu
obutale bwazo bwetololeranga mu bitundu bya Buganda n'ebitundu ebimu ebya Busoga oba Bugwere. Kati ne bw'obanga olina ekintu kye wayogeranga ng'abantu baliwo okukiwulira. Ekyokubiri, ensi yatondebwa naddala zino ensi za Afirika zatondebwa ng'ebintu eby'amakulu tebabiwa budde. Kubanga Basudde yayimba ebintu bingi. Waliwo oluyimba lwe yayimba, nze oluyimba lwe lwensinga okwagala baluyita Afirika. Waliwo ebigambo bye yakozesa nga mbyagala. N'agamba nti omuntu okuwera ejjinja nti eryo bw'olisinzaako Mukama akunyigidde. Ate n'akuteerawo omusaalaba nti bw'ogulengerako vunnamaawo munnange. Kakati omulala yenna ebigambo ebyo ye yabiwulira bw'atyo. Nze ate mbiwulira okusingako awo. Nina omutima mwenkola ki? Mwembiwulirira. Kubanga nsooka nendeeta sapule, sirina ddiini gye nnumba. Naye neewunya nnyo obuyiiya bw'Abasudde neebuuza. Esapule n'ejjinja nga tuli mu bintu eby'obutonzi kiriwo ekiriraanyeeko Katonda. Gwe bw'oba weetegereza. Jjinja kubanga lyo alikola. Liri lyadda lyatondebwa. Kakati okutonda sapule waliwo ate okukoona ejjinja liri ofunemu ki? Sapule. Kati bw'obyetegereza ebibiri nga Basudde bwe yayimba olaba ng'ejjinja liriraanyeemuuko ku butonzi okusinga ku sapule. Nze bwe nkiraba. Naye nkirabya nga nsinziira ku luyimba lwani? Lw'Abasudde nti tebaakiwa budde. Kubanga ye naawe wennyini yakugamba nti wadde ne siriimu ono si bulwadde kyereeta. Era bw'okyegendereza nga kufa abasoma ennyo ebitabo ojja kukyekanga nti kyateekebwa okusaanyaawo b'Abazungu be bayita ba useless eaters. Kubanga Abafirika bo Abazungu babakazaako useless eaters. Okuva edda n'edda bantu abalya emmere etalina makulu, tebalina mugaso, tebalina kye bagattako. Kati kye bava baleeta buno obulwadde era ojja kwekanga nga Basudde bwe yayimba nti endwadde zino ziri ki? Era yakeera ku makya n'agamba nti bizinensi y'eddiini yali kalifomu. Yakuba mu baddugavu. Buli omu n'amunuusaako ng'olwo tuleka ki? Nga tuleka ebyaffe. Kakati bw'otunuulira eddiini enjawulo nazo ze zaawulamu abantu ate nno nayo yamutawaana. Kubanga oli atuuka n'okukugamba nti nze oyo mwana owange sijja kumufumbiza ate kitaawo muto n'amugaba. Omwana n'agamba bw'oba ogaanye okunfumbiza kangende taata omutangabe. Ng'ono kamuzaala talinnyeewo. Naye nga issue eryemu nti abazze wano si badiini gundi. Abaka abazze nze abo simubawa. Kakati ebyo byonna Basudde yabiyimba. Naye nga abiyimba wa P6. Nga talina ebbaluwa ya P6. Wa P6. Naye abitegeeza aba professors. Abalina doctorate. Yes, abitegeeza nga ne professor tasobola kubitegeera nti wano mwawukanye bwe muti. Kati oyo nze mba muyita nti yali great thinker nga akusomesaawo ekintu. Endaba y'ebintu awo ey'obwangu. Yalina endaba ey'obwangu awo nga alaba ekintu kye n'akikubuulira ng'oluusi tokirabye. Era nga mu mutuufu we weegendereza kyakugamba kyekiki? Kyekituufu wadde ggwe oba tokitutte nga kikulu. So obuyiiya bw'abantu abo okuva edda n'edda abantu balina empaka tebaagala kuwuliriza. Kubanga okeera ku makya n'obaako omuntu gwo ng'olina by'oyagala okumubuulira ng'ate ye tayagala kubiwulira nga yakuwakanyiza dda. Abantu tebalina matu gawuliriza okuva edda n'edda. Kyamanyi ne kyatakola ki? Nekyatamanyi. Era ojja kuba omutali nga ye yakutandise dda. So kitegeeza nti Basudde n'abo baabuuliranga abantu oba oliawo ebintu naye nga tebabitwala nga kikulu. Basudde yagamba abantu muwase enju. N'olwo lwe lumu ku nnyimba era zempagira ennyo. Lwaki muwasa? Lwaki obufumbo bw'edda bwawangaalanga? Nti omukyalo ono gwe gwogenda okuwasa bazaddewo baakufuniranga omukyala gwe weetaaga si gw'oyagala. Byanjawulo. Nga omukyala gwe weetaaga yoyo gwe bajja okujja mu famire ya gundi nga bamanyi nti abo bampisa. Era bw'atuuka wano alina n'ensonyi ezigamba abazadde bange banaawulira batya. Afundikira mukoze eki? Abaako ne baaswalira. Kakati ssaawa zino nga Basudde bwe yayimba gw'okeera ku makya
n'ogenda we baategese show n'osanga omuwala n'ogamba ono ate yakyasinza okukola ki yasinga obulungi wansi w'enjuba era obufumbo bwammwe butandikira awo ng'otwala waka nga mutandika kuyombagana nga mutandika kuyombagana era ebiseera ebisinga abazadde b'eddaabo balaba ng'era basudde bwe yayimba bwe weegendereza omukwano guno ogw'abakazi nti omukazi baamufuniranga omusajja gwe yeetaaga lwa nsonga nti omukazi yalinga tateekeddwa na kwagala omukazi baagala mwagale obadde okimanyi ekyo nkimanyi omukazi tayagala mu mateeka amatuufu omukazi tayagala okwagala si kukwe okwagala kw'abasajja era kyova olaba omukazi yaakeera ku makya obufumbo bakibubatawaanya omukazi atera okugamba nti omusajja oyo gwe banfunidde simwagala ate tewali akugambye mwagale ye yalina okukola ki okwagala ye yalina okwagala gwe kakati weekanga nga agenze n'oli gwagamba mbu ayagala yeetadde mu kitali kikye ntagala bbiri ng'obufumbo bukoze ki nga bufa kati omusajja ono bw'ayagala omukazi nga bino ebyokuwasa enju omusajja bw'akeera ku makya n'ayagala omukazi amuwa ekitiibwa era aba tayagala wabeewo ekibi kimutuukeko kati okwagala kw'omukazi kusinziira ku musajja by'abadde akola era bwe weegendereza obufumbo obuwangadde ennyo gwe ddamu okyetegereze omukazi ajja kugamba kale banfunire kale ekisajja ekyo kyankwanira okumpi emyaka 5 nga sikyagalira ddala naye kati mumukwatireko olabe nga bamaze emyaka 30 kitegeeza nti omukazi ono yali omukazi ye yamanya nti siteekeddwa kwagala balina kunjagala era kano nkayisaawo nga nsinziirako oluyimba omuntu olina kunoonya abawala balina kunoonya abasajja babaagala so sibo be bakola ki so sibe baagala akwagala tekubangako kwabwe okwo kwesiba kubagenda nti ndabye abaki abewaffe singa okwagala kwali kw'abakazi singa abakazi bakwana kati omusajja akuyitako awo era kati wano ssebo oyinza ofunayo ekyala ono kikuba amanda smart kakati dabayo kankugambe kino okumanya okwagala si kw'abakazi omusajja ayinza okuba nga ayitawo buli lunaku bw'ati naye ng'ono omuwala akola wano amulaba ng'awulira nga eyandimulabibadde owuwe awulira nga neta amuyitako bw'amutunuulira era alinda yo no bw'alikola ki lwali kyogera kakati singa takyogedde olaba singa takyogedde nga gw'owulira nga gw'oyagala tolifumbirwa oba ojja kufumbirwa kati kitegeeza nti gw'olina kwagalwa ensonga lwaki gwe batuukirira tolina gwe wali otuukiridde kale bwe tutambula abanyabo ne bassebo kasavu kanyama kwata wano mpola mpola nga bwe tutambula tuline bwana smart twogera ebintu tutunulidde olwaleero Hamani basudde tutunulidde Livingstone Kasozi tukyali mu nsonga yaabwe naye era owuliramu abantu abajja bayingira muzeyi Diplo gyali mulamu gyali ne muzeyi William Mukasa gyali abamu kwasooka okukwata ennyimba bebamu kubasooka kubanga waaliwo sibe kale bo eyabwe yatutumuka nnyo naye nga waaliwo emabega ng'eya muzeeyi Edmond Batte azaala Batte wa Joseph naye no yatutumuka nnyo yakwata ennyimba nnyingi anti oyo mwami Diplo yali kiraasi yali muvubuka oba omusajja omwejasi omuyonjoyonjo bw'atyo kwegamba tujagamba nti ye yali pademaani w'ebiseera bino ebivuddeko yali omusajja ono ali ow'omutindo ennyo kati ate nga n'ono gwakozesa muzeeyi William Mukasa avudde eri mukugwe wa Edmond Batte so kati n'afuna nnyo bambi ettutumu studio ye yafuna nnyo ettutumu ennyo era ityawe ezaddako awo zaali nnyo za dipe z'omwo mu dipe waali Katonda abawadde obulamu bombi weebali kale bwe tutambudde banyabo ne bassebo olunaku olwaleero tukomyawo tugenda kujja ne episode endala ate
tulabe twongere okugayagaya mu bintu bino mpola mpola information nga bwe tugezaako tujijja wano tujijja wali nga bwe tugikutuusaako mpola mpola nga tutunuulira ebyo n'okusingira ddala by'obadde weerabidde by'obadde tomanyi oba ebyo bye wawulirirako naye nga tebasobola kubikunnyonnyola bulungi mwenna abafaayo ne munoonya okumanya nze mbaagalira ddala kubanga ky'otanoonyereza tojja kukimanya okunoonyereza kwe kumanya bannyabo ne bassebo olina okuba ng'onoonyereza oba ng'obaddewo ng'ekintu ekyo kibaawo abantu abo bansiibulire njagala okusiibula abantu bonna nti beebale nnyo okutulaba kubanga ssebo omuntu okussaamu obudde n'akulaba bantu bangi aboogera naye okubeera ng'omuntu asobola okukuwa obudde n'agamba nti nno kampuliriza ono nakyo kintu kikulu nnyo wabula kyenjagala okutegeeza abantu nti ensi ziri zitulese lwakuyiga kumanya oba lwakwettanira kumanya abantu bulijjo banoonye nnyo okukola ki okumanya mu bintu ebirala bingi abali abazungu baleme kutumanyira mu bintu byakusaagirira buli ddakiika naffe tusobola okukyusa ne tumanya bino tulina abantu bangi ab'okusomako kubanga kakati ezo emboozi bw'ozissa mu sirabaasi zisobola n'okwanguyira abantu ennyo okusinga ate we wanditaddemu hitira abali wala nnyo tuli wala abali wala nnyo n'amalalo ge tujja kufanga ne tutuuse gye gali naye bw'ogamba nti oba mu sirabaasi mu history tusome kubasudde abafirika ate tusobola ozuukukiraawo ate wano bona agamba omuntu nti nosoma kubasudde ajja na kugenda bwe bamuziika kubanga kumpi ebibuuzo bijja kubabeerera byangu nnyo so nze nteesa nti ebyo bwa Afirika tusobola okuzuukuka ebisomwako wano weebiri tusobola obutanayiza byeri bano abateesa abayiiya kaliculamu bayiiye nnyo kaliculamu ez'abantu ebiriraanye abantu nga bw'olaba nti omwana omuto bw'aba asoma tumuyigiririza mu kuyimba kubanga kwe kumuli okumpi nti buli ABCD alina kuyimba nyimbo alina kuzimba buyimbi kati naffe twettanire nnyo ebintu bino ebituliraanye okumpi ne gavumenti ebisseemu amaanyi oba bonna abali mu byobufuzi basse mu bintu byawano amaanyi bonna oba oli ali mu kuteesa ateese abafirika bawano babasomesa ebintu bye balabako ebibali okumpi awo history basome wawano ojja kwekanga ng'omwana togera kuddamu kulaba abaana bagwa bigezo apaana oli omugambe nti soma ku kafeero nga kafeero ali wali kyaggwe waba muwe emboozi eno tugizza bwe mugamba nti tukozesa luzungu tugizza buzza muki mu luzungu omwana ajja kugiyita okusinga omugamba musooliini ne mu biro totamulabangako nina ekintu kye nawuliranga edda nga bagamba Canadian playlist naye nga simanyi paka kati simanyi kye kyali kitegeeza naye nga twakisoma ate nze nga nfuna 10 nali bimanyi nnyo naye bwe nakula nasooka ne mbuuza naye Canadian playlist kyali kitegeeza ki olwotusoma North Canada North America simanyi nakyo kitegeeza kubanga omuntu ojja mugamba soma why Saidi transfer his capital from Muscat to Zanzibar bwe yali agituransferinga yamala kunyumizaani yanyumiza ye binkwatirako naye wano bw'omusomesa bino ebintu bino ebyawano tusobola tukyuse sirabaasi eyo tusobola ne tugamba nti sirabaasi ya history owaffe wano mu Uganda tusome ku byaffe ebyawano kale tweyanza nnyo tweyanzege bwe tutambudde bannyabo ne bassebo ku lwa Extra Digest mugoba nsonga akuume